Gamba babikunganya his bodily waste in specialized packets which are then placed in a dedicated briefcase for the journey back home. Taleka musulo ku mawanga. Taleka bubi ku mawanga. FPS ye department ino mulimu okuprotecting high ranking state officials omuli ne Putin nga bwe nabagambi kati okusinza ku report egamba nti takkiriza kuleka bintu bye mabega. Yakyalako mu ggwanga lya Bufalansa amawulire gano okutandika okukitegeera nti Putin taleka bintu mabega, taleka bujulizi mabega. Mu May nga 2017 yaliko trip gyaliko munda mu ggwanga erya Bufalansa amawulire ne gamulondoola anaakola ati bwana agenda emmanjo ana bwavaayo abasajja ba briefcase nga bayingira. Ne babeera nga bamuteereddewo ekintu nga kiri temporary byonna bagenda nabyo. Ayina olugendo lulala lweyagendako mu October omwaka gwali gwa 2019 e Saudi Arabia. Era basajja be nti balabwako nga bateekateeka taleka bujulizi mabega yoyo Vladimir Putin. Kakati kigamu okuba nti bino byonna abikola Putin okustopinga foreign powers from gathering information about the leader's health, obulamu bwe. Nti omuntu asobola okuyita musulo n'amanya nti ono kino ekimuluma prostate ayina genda wa Dr. Kayima n'amanya nti kino ekimuluma kino bwe kitika kati oluvawo nga mulega wandika nga mugamba akasajja kali bubi kanaatera okufa taleka bujulizi mabega. Nedda byonna babikuŋŋaanya ne bakola kino babizzaayo e Russia. Aba FPS gumu ku mirimu gye bayina yoyo omugenyi agenda mu America wa lugezigezi katono nnyo nabadde bakatambi jeno Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze waffe ali munda mu ggwanga erya Misiri yagenze ku bugenyi eyo okusezinkana Abdul Fattah el-Sisi. Kakati nabadde bakatambi nga waliwo yabadde aleetera president obaka badde Katonda n'amugamba nti akatambi ako katambuziddwa nnyo ku mikutu mikwanira wala tiyabadde Putin ono yabadde Jeno Museveni yabadde mu kibuga Cairo asinkanya abakulu eyo. Kakati munange nga bw'omanyi omugenyi bamuwa Katonda omugenyi bamuwa kacyayo baka soda oba kutuzi. Kakati bagenze baleetera Jeno Museveni akatunda ku gundi ku katule omwana yabadde amutuuka naga nti nedda Jeno Museveni yaganya akatunda k'Emisiri. Kakati byebyo ebimu ku bituyinza okuleka ntukubuulira naye ebyo byenkubuulidde era bisuubiddwa okuba nti bigenda kubeerawo. Kati njagala kuzzaako katono mu ggwanga lya Russia gy'abeera Vladimir Putin mu mbiri zawangaliramu St. Petersburg mu kitundu ekiyitibwa Varodai mu kibuga ekiyitibwa Moskova n'ebitundu ebirala gy'ayina amaka Vladimir Putin yeeyisa atya bannaye olugezigezi nga lungi. Kakati kambeeko byenkubuulira ngenda kubaako bitulondoola mu lunaku omukutu guyitibwa Star gwe gwaleeta bino olunaku lwa Putin lutambula lutya bw'abeera Russia yeeyisa atya. Kakati amawulire galipootinga gati abaakola okuloonyeza ku bulamu bwa Putin obwa bulijjo daily life ye azuukuka ssaawa 6 bwe ziba tezinnawera 6 tokonkona ku azuukuka ku 6 kigambibwa okuba nti yeebaka leeti Vladimir Putin yeebaka leeti nnyo alina okumanya byonna ebibadde mu nsi ye kati yeebaka leeti ebiseera ebisinga era mu kwebaka leeti n'azuukuka leeti oba yeebaka mmeka akawunti ezimu zigamba nti 9-10 bwe yeebakira oyo gwolaba Vladimir ate muwuulu talina bimufuula bize kiro kati ate anaabakolaki okujjako okusoma ebitabo n'okukola ki talina agamba nti owaayi nga teri ku Vladimir tewali yasigaza ba girlfriend tebaba ba buli lunaku muwuulu Vladimir kakati nti atwala obudde bungi ekiro
nti amanyi n'okusinkana mikwano gye mu budde obw'ekiro. Mikwano gye abatali mu layini ya politics abatera balaba kiro. Mikwano gye nga ye ng'ogyeko basajja be batambuza n'ab'eggwanga. Kati mikwano gye nga yo sawa 6 7 babeerawo nga olumala nga bamutanga abatanga. Kati okusinza ku mukutu ogwa sita nti Vladimir Putin ono azuukuka ku ssaawa 6 nga tezinnawera 6 aba yeebase. Kakati ne bwe twogera bino yeebase azuukuka ku 6 kakasajja. Kati nti bw'amala okuzuukuka bw'ati ng'azuukuse nga bamuleetera breakfast ku ssaawa 6. Ku ssaawa 6 lwe baleeta breakfast aba yeebase ku tebo ye nga bagenda maaso n'okuba nti bamuleeta breakfast bataddeko omelette oba porridge obuugi nti abwagala nnyo. Kakati nti oluusi kubaako n'amagi nga amaze okuba nti azuukuka ne kajuice akavudde mu fruits. Kakati ekirala nga tannaba binywa yadde nga abantu be abamukolako obukosa bamuli ku lusegere bonna okusinga abamanyi mikwano gye naye talina gwe yeesiga era nti ayina ka food tester ye mwennyini tewali amugezeseza. Ayina ka food tester akakebera emmere gy'agenda okulya. Talya kintu kyonna okujjako nga asoose kukikebera. Ayina ka food tester akake gwe bw'oleeta emmere teekawo ng'aleeta akantu ke ng'atesitinga. Talisikinga yadde n'akatono. Kakati era tutegedde nti twakitegeera oba sita yatutegeeza n'egamba nti ebyokulya byalya biva mu nnimiro ez'abamu ku bakulembeze b'eddiini. Okitegeera okumanya yeekengera nnyo. Abamu ku bakulembeze b'eddiini yaba Orthodox abalina zifaamu zimunda mu ggwanga lya Russia efaamu ze balina gye bajjamu emmere bannaddiini bokka. Emmere ali ey'abannaddiini baga nti ono omusajja wa Katonda bw'ananzita anaafaafagana ne Katonda we. Emmere yadde nga n'ogikolako tesi ye mwennyini agikolako naye eva mu gundi egenda maaso n'okuleka nti eva mu nnimiro oba mu farmlands ez'abannaddiini munda mu ggwanga lya Russia gyegenda maaso n'okulabeka nti eva yoyo Putin. Kakati olw'okuba nti breakfast agifuna late bw'amaliriza okulya breakfast okitegeera bw'amaliriza okulya breakfast tomupapirako nti waza okusereeti. Kasajja ka lugezigezi bw'amala okulya breakfast mumuwayo essaawa 2 endala ng'agenda kuwuga. Atwalayo essaawa 2 nga za kuwuga okuswiminga. Buli lunaku ayina okuwuga kasitamala breakfast okuddamu ekiddako kuwuga swimming okumala essaawa 2. Vladimir Putin. Kakati olwedde ababeera bamwagala babeera bamulinze dda. Tebereza president wa ggwanga ne balina okumulinda. Ababeera bamwagala okuva ku makya weziwulira 6 akyebase temupapya akyebase kati ku 6 ng'azuukuka. Abawulwa balinga Putin kajjambo. Kakati ayeebaka paka ku 6 bamulinda okuva ku makya nno abajja ku State House bamulinda okuva ku makya. Kati n'azuukuka ku 6 ne bagamba nti omukulu azuukuse mutandika okwetegeka azuukuse mutandika okwetegeka. Kakati nga baga nti kati mulindeemu agenze ku swimming okumala essaawa endala 2 n'agenda mu swimming. Akasajja kano. Kakati bw'ava mu swimming ayina okugenda mu gym naye kino nti si kya buli lunaku oluusi agenda oluusi n'atagenda. Talina mulimu n'ogwo gwe yakoze. Olwo tetuyingira essaawa 9 ebintu ebibya bikola kawungeezi na kiro kusinga. Kakati muyina omuwa essaawa endala ezi muyina okumuwaayo essaawa endala 2 agende mu mazzi awuge bw'ayagala n'agendako ne mu gym. Kakati munnange bw'amaliriza olwo abazze omulaba tebannamulaba oba bonna obudde nga bw'owulidde. Bw'amaliriza ebyo ng'agenda ku mmeeza ye waliwo emmeeza gy'asangako empapula z'amawulire emmeeza endala. Kati emmeeza endala eno ebeerako bino briefing notices zonna zibeera okwo ne newspapers n'okumutegeeza abagenyi bayina abisanga ku mmeeza empapula z'amawulire n'okumutegeeza nti oyina omugenyi bw'ati ne bw'ati. Kati desk eno teriiko kompyuta. Desk ya Putin eno yo teriiko kompyuta. Bateeka abeera ku kimeeza ekiri wooden
tekuli kompyuta yadde asangako mawulire na briefings endala. Kati olw'okutya nti wayinza okubeerawo security, online security leaks, buli kintu ekigenda maaso n'okuba nti kikolebwa wano kiteekebwa ku mpapula, bakiwandiika ku mpapula. Wano tewali kompyuta, okujjako essimu ate nga exclusively ziri fixed line, enkola y'abasoviet eyedda, seeni y'abazungu. Seeni y'abazungu, essimu eziri awo nkola y'abasoviet eyedda, bakwesa fixed line nga z'abasoviet. Kakati awo ng'ayisayisamu ebyo babeera bamuteereddeko. Kakati ebimu ku bye bamuteerawo mulimu okumuwa, okusooka ayagala nnyo okumanya waka wali watya. Kati abavunaanyizibwa ku security y'omunda mu ggwanga, kubanga omukulu yeebase ekiro, yalese eggwanga teefu, tewali buzibu, tebannamu kuba Moscow. Kakati bwazuukuka asooka kumanya home front ki ekiriwo. Vladimir Bagambye ndi mumbabulira omugenyi ono agenda mu America wa lugezigezimu, naye katuli Russia munda. Bwazuukuka alina okusooka okumanya ku home front ki ekiriko, ki ekiri e Moscow, ki ekiri e St Petersburg. Okitegeera Kursk waliyo ki, Belgrade waliyo ki, bamuwa amawulire gonna agakwata ku home front, naye nga bagawandiise buwandiisi tegali ku kompyuta, tajagala. Kakati bw'amala okusoma ekiri ku home front yonna, ne bamutegeeza ekiri ku international level oba international affairs ziri zitya, byonna n'abitegeera. Vladimir Putin kakati bw'amala okutegeera ebyo n'asoma amawulire amalala gonna, tabloids n'okusinga ez'omunda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia. Kakati olunaku olw'enkya nja kukubuulira ebirala ebikwata ku lunaku lwa Vladimir Putin nga tetunnaziba nkukomeza ku ebyo, nja kuba ngezaako okubaako ebirala byenkunoonyeza obitegeere bulungi. Wona wosinza okuba nti wuliza PAL FM ekulera omuntu wa bulijjo. Kati omulowooza lwali tetumumaze, olwaliro awedde. Bannaffe aba Telecom bali wandege yabagamba nti genda ofune essimu ku kibanja mpola, bagenda kuguza essimu ku kibanja mpola ate bakulere kyotalabanga, bakuweeyo essimu endala nga yabwereere nga bonasi. Bayitibwa ba Telecom ewandege yakumpi n'ebitaala, wekuba essimu noti 752 75 499 noti 752 75 499 0772 32 12 bali wandege yagenda ofuna essimu ku kibanja mpola. Tecno Pop 8 osasula emitwalo 11 era nozireeta buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi. Genda nendaga muntu eri original ate gwali mu Kampala, osobola okukuba essimu eyo ne bagireeta wonna wooli. Pop 9 weri ku mitwalo 12, balance onamuleeta mpola mpola. Spark 3 ku mitwalo 13 mu 10, balance onamuleeta mpola mpola. Camon 40 weri, Camon 40 Pro nayo weri. Infinix Smart 9 ne Hot 50i mitwalo 13 ne mitwalo 14 n'ekitundu. Ate nga balina ne Samsung ku mitwalo 13 n'ekitundu kosa Samsung A06 ku mitwalo 14 n'ekitundu. Kyolina okula genda nendaga muntu nga eri original. Yes, genda nendaga muntu nga eri original. Bakuwe essimu mu kibanja mpola ate bakuweyo n'endala nga yabwereere. Wali ewandege okulira n'ebitaala, bali opposite n'ekizimbe ekya Luwemba mu Kubira Plaza. Aba Telecom essimu bagenda jjukwa ku noti 752 75 499 0752 75 499. Ogenda kuba bafuna bulungi. Ebikira ku bino tugenda kubireeta mu ssaawa yaffe ampuliriza ey'okubiri, tubeeko ebirala bitugenda okwetegereza. Tugenda mu minzaani Katikamu North Constituency District y'e Luweero. Amanya gange nze Babirye Sauda, ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Ssekidde Musa, ndi muyizi ku Apple Skills, nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim, ndi muyizi ku Apple Skills, nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim, ndi muyizi ku Apple Skills, nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute.
munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Health Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 077078114 oba 0754 Mbanjulira M&H Islamic Research Center Nateeta abaleese enzijanjaba eya hijama oba Islamic cupping ey'okulumika eri abalina obulumi obw'amaanyi mu mubiri musobole okubwegobako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Abalumwa amagulu n'omugongo nakanyama omubiri oguzitowa n'ennyingo n'omutwe ebiruma saako omutwe oguzitowa n'obulumi bw'omubiri obulala wamu n'okusanyalala. Abakyala batawanyizibwa ensonga zaabwe n'azibukula enseke n'okujjanjaba ebizimba kabooto nga alusa ne kandida emisujja gyonna n'endwadde ez'ekyama n'okakasa nti ekinene ky'ekimire kitone mamba emirenkejje. Nga M&H Islamic Research Center abajjanjabisa hijama bali Nateete opposite ne Total okupaaka ku Ntami Complex, songa e Masaka bali Kinoni mu ttawuni ng'ate Bugwanjuba bali Shema Kabwohe ng'ebisingawo okubira Sheikh Kasujja Umaru ku 0702 720 695 oba 0782 720 695. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuuse oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani akkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna